Assalamu alaikum, sibye mutya mwasuze mutya kansubire muri bulungi mwebale mwenna abakumira ku moyo VIB'Z mwebale sharing commentinga namwe abamala okulaba no video zange likes okola kyakabinyo omukwano era nawe atana kusubscribinga please mukwano subscribe era nekino kankiyiseewo omanyi lwaki tubakuutira nnyo nti musubscribing era buli channel gy'ogendako omuntu akugamba subscribe. So omugaso gw'okusubscribinga kitegeeza nti bw'oba osubscribing video zonna zemba ngenda okuteekayo oba ozifunamu budde kubanga bwemala ogiteekayo era ofuna notification nomanya nti momoyo VIB'Z alina kyataddeyo okitegeera gwegwo omugaso gw'okusubscribinga. So mukwano gwange please nkusaba subscribinga togenda kwejusa ku momoyo VIB'Z. So ekirowoozo ky'olunaku lwaleero kigenda eri abakyala abafumbo abali e Uganda. Ofunyeemu akalemberezo ku lwa Ramadan era olabira ddala nta buli kimu kati kiri ku mukeeka, naye mbadde nkusaba mukwano gwange muganda wange wuliriza bino n'obwegendereza kubanga sirina gwe ngenda okulumba, sirina gwe ngenda okuvuma, just kirowoozo. Kubanga ekifo ky'okugamba nti mugende mwekalakaase nti ate sente z'akameeza ntono, mwagala basajja batu sente bazijjewa, nammwe embeera mugiraba. Okugeza ng'omuvuzi wa bodaboda agenda avuge bodaboda olunaku afune gumu kitundu, okwo kuliko n'omutwalo gwa mukama we, which means agenda n'50,000 ewaka. Kati bw'aba atuuse waka n'ezo 50,000 agenda kukwatako 3,000 azikuweereze, naye ng'omusajja asigazeko pocket money wa 2,000 gw'anaatandikirako enkya in case nga piki yagisuziza nga terimu mafuta, alina okuteekamu amafuta ku makya g'asobola okutandikirako. Ezo 3,000 zaafunye zaakuwadde. Era muganda wange nkimanyi nti ezo 3 ziba tezimala, naye omusajja wattu oyagala zijjewa. Gw'ofunye na chance azikuwadde naye abalala tebazirabako, okitegeera. So n'olwekyo nze mbadde nsaba ekisiibo kino bwe kiggwako ng'omukyala weeyiiye, temutuukiriza ebigambo bya Brenda Miles byagamba nti nze n'abakazi abaliyo bali mu maka nti baafumbirwa enjawulo zeero, naye okugamba tebaagala kukola ki kuvaayo mu lwatu nti nabo beetunda. Kubanga omusajja bw'akuwadde 3,000 n'omugamba nti tezimala, which means oba enjawulo nga ntono nnyo ku y'oli. Munansonyiwa ebigambo ebimu tebijja bawombera, naye ku sayidi eyange kyendaba nga kituufu. So okumalawo ebyo byonna ebizibu, ekifo ky'okugenda ku nguudo kwekalakaasa, genda ku internal affairs weekalakaasa bagambe bakusalire ku passport, price ya passport bakendeeze ku muwendo osobole okufuna passport ekubeeremu. Bikitegeera ffe tuli eno, nze sikaaba sente z'akameeza ate nkaabe zaaki, okitegeera. Muli eyo mutufumirira naye ffe tetukaaba sente z'akameeza. So n'olwekyo okwewala ebyo byonna, omusajja omuteeka ku bunkenke naye nga si ye mbeera. Ate nange mba nkimanyi nti 3,000 ewaka ng'olina n'abaana n'obuba ng'oli bwomu, 3,000 ziba tezigenda kumala. Ng'olwamanda ogenda kukozesa gammeka, emmere ogule ya sente meka, gugwo omutu gwa sabbuuni gwa 1,000.
sobola kugamba nti oba mukyamu naye okumalawo ebyo byonna genda ku internal affairs ofune passport ekubeeremu. Mukitegeera ba mikwano bakyala bafumbo, ekyo kye muba munkolera. Naye nze okugamba nti mbalabe ku nguudo mwekalakaasa mbw ate ssente z'akameeza ntono. Awo nsimbawo akati ku bigambo bya Brenda Miles ne ngamba omwana ono kyayogera kyali kituufu. Okitegeera, so mujje ng'okimanyi nti ogenda kubeera mu sisita, mujje mulumbe okuba obusisita bwo bwa myaka 2-3 kisinziira ekirayiro oba okubira kya myaka 2 naye kisookerwako kya myaka 2 kuba ekirayiro ky'obusisita olumbe. Naawe omusajja atirisita aweweereko nabo si be baagala. Okitegeera nti alabe ewaka ng'owankawanka kwada obusente butono, naye basajja batu nabo bagezaako. Namwe mweteeke mu bigere byabwe. Abamu abakyala mukola ogenda n'okola ssente ne zibula. Mukitegeera, naye bw'otuuka ewaka omwana w'abendi n'omuteeka ku nninga mbw ate ssente z'akameeza ntono. Mwagala akola atyo, yagala akuba omuntu akayondo. So byebyo byange okumalawo ebyo byonna mufune passport zibabeeremu, zezo empapula z'okunoba. Funa olupapula lw'okunoba lukubeeremu. Bw'olaba ng'ebintu biganye ng'onobera Buwarabu, ate kati nkyabonaabona mbunobera ewaffe nga nyina empapula zange, ki ekiba kinzunza ekintwala ku kyalo era ewaffe ekyanamukaaka mbu ngenda kutuula eyo nedda. So byebyo ba mikwano, bwe kikoze obubi onsonyiwe. Atakuumira mpeera bankuumire. Abankomere ne mweno wiiki esembayo ey'ekisiibo abaweereza ebirungi bye musinga okwagala. Naawe atanakusubscribinga, please subscribe mukwano, osharinge, okomentinge. Mubeere bulungi, mweraba.